entalo ziveeyo ewa ku Casablanca kibuga Kolonze saaliyo kati Wizo n'anyiiga nnyo n'ajja n'asala mu kifaananyi okwo olw'obusungu kiro nga anywedde kati we yakisalamu Lady agenda okudda nga ye Wizo yejjeeko paati ye noona asigadde yekka okuva olwo olutalo lwakola ki olutalo lwa Radio ne Wizo lwava ku Wizo kusala mu kifaananyi paint yali ku kisenge gye babasiiga ale Radio yafa alina obusungu Radio yafa alina obusungu nga musunguwavu nnyo ng'ensi emutamye tayagala nga yakoowa kati nga kino kyayagala kye yali aleese nga kyayagala okussaako ebirowoozo omukulu yali atudde Wizo najjaga muganda wange nsonyiwa bibaawo nekola ki nsonyiwa sirabangako Radio nga yeegayirira Wizo tulabangako Radio nga yeegayirira Wizo naye Wizo yeegayirani Radio waliwo show gye nalabakokko yali Comedy Store Radio yagikuba ogu Wizo oba yajja luvannyuma oba teyajjirako ddala naga nti wadde bajja Wizo n'afunamu obugundi obukosofukosofu olwo twatandika dda omanyi ogenda okwejja nga wejja ku muntu mpola booti aweetamu omutumu omejjako mpola bwekyali Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwetuli n'olwalira manya bampita Rimasamu oba Metanikura Bongo weewaawo tukomyewo nate mukama mulungi atulese wano woli maaso go buli we tujjawo fendo tweteekateeka ekimala okubanga tetukuswaza tetukumalira budde kaddata ka muwendo buli wovaayo n'obuklikingako n'obiraba olwo nno naffe kituwera ddala amaanyi bwe kaba kagaakyo kateramu ddala buli kirungo sukaali akabisi k'enjuki akata tukaleete ku mmeeza yo ng'ogambira ddala weewaawo Live ku ntikko yo baitufuula the number 1 channel era ffe wano tugamba nti bwe tunaaba naawe si lwakuba nti tuli bamanyi nnyo si lwakuba nti tuli bakitalo nnyo naye tulituuka wala olw'okuba nti ekisaakyo kikola buli kimu. La Bongo Charity Foundation yentuma wano tuli mu campaign ya Village Basket egenda kubedduka emyaka gyonna era throughout the year. Kitegeeza nti gwalina ekintu kyonna ky'otakozesa gwe mwana Katonda ali eyo ng'olina ekintu kyonna ky'otakozesa olina ssuuka togikozesa bulangiti ngatto kataasa sowaani kakofiira kapafyumu menye kindeke ki firiigi TV osobola tukola nga tubikukimako ebintu bino nga Bongo Charity Foundation tulina bannaffe bangi betukyalira nga babyetaaga n'osanga oli nga ddala yandibadde yawasadda naye ng'essaati yamulemesa okuwasa n'osanga oli nga yandibadde asiiba muzikiti na mu kyaki buli kadde naye nga ennyambala embi engato gy'atalina mu bigere yamugoba ku Katonda nga bwagenda ku kyaki bamusekererwa ku muzikiti. So twagala tuyimirire wano where charity begins ku Live tugobe omuzimu gw'okwokya ebintu bye tusuubira nti tubyagala. Natandika nkozesa ekigambo ebikadde naye muganda nampabula mwannyina zinanga neddala bo ntokozesa bintu bikadde kozesa ebintu bye bataagala. So gwalina kyonna ky'otayagala kaseppiti waliwo ali eyo ng'aliira mu lulagala ng'essowaani tagiina naye nga gwe ekyo ky'olabanga ekikadde kyonna ky'oyina
gwe bw'otukubirako tusobola okujjawo ne tukujjako oba tusobola okulagirirawo otusanga. Twagala ebikolwa ebyekisa bibuutikire. Abantu bonna abatwetoolodde bambi ababuna okunyolwa n'okukaaba nga biyita mu mikono gyo ne ku mutima gwo n'ekisa kye kitakoma. Nze nzikiriza nti bwe tulyegatta tugenda tutonda Uganda empya, okusiiga ekifaananyi mu mawanga amalala ekya Uganda empya ng'ejjudde okwagala. Uganda ejjudde okwagala omubisi gw'enjuki. Nze nzikiriza nti olusuku Eden luli wano. Obulamu buzi just kwagala na kwagaliza bannaffe na kutereeza obulamu. Olwo nno tuyineeyine tudigide tuseye nga tugenda mu ggulu. Kyonna ky'oyina ku namba z'essimu eziyitawo wansi osobola otukubirako. Weewaawo Fish gye balikose bantu babuuzeeko weyongera enjala okulaga amaanyi n'okulumya. Nze sirina gwe nnumya mu bulamu bw'ensi eno, nasalawo baweereza buweereza. Mugye baleko bannange balamusizza amanya n'eddoboozi bampita MC Fish. Omanyi leero ndi muwombeefu jjo nagenzeeko omwana nga agenda tuula P7 yasembayo ngenda ntumusabirako bangi naye kyova olaba buli wengenda nendaba ku baana bange ebimu bye mbadde nkolanga bisasamaza eggwanga kati mbisalako kumala wiiki ng'emu. Omanyi waliwo bannaffe abagala ne beekebeza oba alina akawuka. Kati bwekebeza nga talina kawuka ng'asooka yesonyiwa obwezi okumala wiiki ng'emu. N'emyezi nalokose n'emyezi naye kiri kigenda kimuvaamu mpola n'atabuka. Waliwo naawe nagenda awo nga tugenze tutudde wali naye omusawo yanswaza twali tutudde kalayini bwe tuti tutudde tulinda omusawo ajja abayita omwomu najja n'abuuza owenziku aliwa. Neŋŋamba bakazi bange era nga nina osituka bagende bankuba ekiiso ky'enziku. Yanswaza nnyo abasawo asawo mubikkangako. Musawo waki teyabikkako yali alayika yakoowa oba yali akujjanjabye nnyo nga buli kadde okomawo na kirwadde kimu kya nziku. Yanga gwe ow'enziku yanguwa wano. Nalina akawala akaali kanninanye nga kalungi katya nensituka n'enziku yange nako wali watandise dde okukalaba akalungi nako nga simanyi kirwadde kikalimu naye nga Fish ebintu by'ensi eno byo byampuna tudde wano Fish waliwo abantu be bantumye okubuuza Fish kati kiri ekyokuwunya enkwawa era buli muntu asobola oziwunya si ekyo Kasipati buli muntu kati ani yanvumye wizo yagayo wali owunya enkwawa naye gye nvuddewo omuntu soko mbuulireko wizo nze ate alikyaliiwo eyo nyo yategeera atya nti mpunye enkwawa nanti yaŋŋambye teyandabako tandabangako akafuuka kasobola okuyitako awo wa n'owuli akawunya enkwawa mumubuuze nawunya nga ndi Nyanama oba ngeno waggulu ku kitebe kimanyi ndozera ku kitebe kubanga ekitebe ekyava eri nekijja waggulu wava nakyeri nojja nakyo waggulu Enyanama nava Nyanama ekitebe kisenguka nekijja emakindi nga tupangisa awo era basinziiraawo ne batunula wansi we balina ozimba bakolanga sente nnyo nga batunula awo okitegedde Neverland we Good Life weeri si we yatuukira nti weewo bapangisa waggulu owulira mu kupangisa waggulu nga batunula wansi we balina okukola ki okuzimba era bagambirawo tugenda kugulawo era bakola nnyo ne bagulawo era ne bazimbawo era woba otuusaawo ku Good Life gwe tunulira enju eri ekyengo gye basookeramu nga bapangisa Fish ntalo kyezaali ku Good Life peze zaaleetera omukulu Moses Fedi okutondawo Angel Music ebibayi kuba mu mboozi eri enkadde gyewanyumiriza wandaze nti abantu baali beesalamu baasiga ekifaananyi n'engalo waliwo yabasiga yali ono yali omuwandiisi naye yafaga yali muwandiisi success ye radio yakayanako ne success oyo omugenzi namugamba ku gate eyo kati kampula gate nanti inabendera y'amagye kati nagamba gwe siige eno success siige eno ne radio nasiige ku gate side endala bagenda okugireeta ogigatta nga bimakinga oba kitegedde kati waliwo yabasiiga ekifaananyi nga okubaagala ennyo naleeta ekifaananyi
radio ne Wizo. Ekifaananyi nga kiri mu gundi era oluyingira bwoti oyingira Good Life onotuula nga kiriwo kinene bwe kiti. Ng'omanya kati nnyingidde Good Life ng'era obalaba omwana yakisiiga bulungi nnyo. Kakati entalo ziveeyo ewa ku Casablanca kibuga Kolonze saaliyo. Kati Wizo n'anyiiga nnyo n'ajja n'asala mu kifaananyi olwo. Olw'obusungu kiro nga anywedde kati we yakisalamu Teddy agenda okudda nga ye Wizo yejjeko paati ye noona asigadde yekka okuva olwo. Olutalo lwakola ki? Olutalo lwa radio ne Wizo lwava ku Wizo kusala mu kifaananyi paint yali ku kisenge gye babasiiga. Building nga teri ku kisenge naye nga buildinga bulungi ogiwanga ku kisenge. Yazira ku canvas. Osobola n'ogijjawo n'ogissa wali. Canvas ogimanyi togangamba eyo. Yagira kagoyi ke basiigako. Ebbanga lyendudde mu ati olooza canvas. Oyakumanya n'ate naawe otandise. Kamanyiro kamwa. Nkoppa kyali wange. Kyaliwo si wa mbeera mbi. Awo wava muze naagira nkutadde kasookoze kino kyova olaba naakeesa yali ababuulira kituufu. sokoleke gwe tunugenda purayingira abantu oluyimba muwulize kigambo kuki. tunulalabayo omukwano bwe gutandise okumenyeka olujja luba purayiningira. Ngove zaali ziwonye ozizeemu soyuzayuza. Kakati awo nowava eki olutalo lusinziggu. Omusajja yadukirawo mu studio n'ayiyo oluyimba lwa Naakeesa. Omusajja ng'amaze Wizo ng'amaze otemamu ekifaananyi. Wansala ne ku mmeeza wanjijjako ku kifaananyi era yinyeeyo mujja kujjukira akatebe ke natuulangako era kaaliwo. Naye abasinga balowooza mbu ayimbira mukazi. Lilian ndasimanyi nefe abaali bamanyi lyrics kyatambulirako ab'omunda twali tukimanyi. Newokibuuza Kyaga, newokibuuza Same, newokibuuza abali omu. Kaakati awo olutalo lwe lwabo lwatandikira. Baalwananga bayombanga ne badda engulu ko olwo lwaki tebadda ngulu. Nanti baalwananga nga banyweddemu ekiro. Enkeera nga musobola okukwatagana. Nange nabe nalwananga nab'ekiro nalwananga ne godi kumbe enkeera tugenda kukola shit. Mbuza godi wankubye wano nange wannumye wano. Mwana yangu watugende tukole. Nga mudda ku stage nga mukola. Olumala nga mwesasula sente zammwe buli omu ng'ayitamu. Bwe mubeera okulwanako okubaawo. Naye ng'omulimu gwojjukira omulimu gulina okuba nga gubakola ki? Gubagadda. Tewali yatuukirako munene aga mwana ebyabaddeyo byonna nsonyiwa. Kuba okwenyigira kitegeeza butakkiriziganya oli n'abuteeka ku mutima naga kati gwe. Kati radio yasalawo naga kati tandika kuba music wange. Nzinga omuntu omu. N'aleeta oluyimba tukikole neera. Nerukuba. Kati ne Wizo nayagala aleeteyo n'aleeta wigo. Naye nga neera omanyi gyali. Era omukulu yali atudde. Wizo najjaga muganda wange nsonyiwa ebibaawo nekola ki? Nsonyiwa. Sirabangako radio nga yeegayirira Wizo. Tulabangako radio nga yeegayirira Wizo. Naye Wizo yeegayira ani? Radio. Era ne mu video nze nali ngendo leeta abaana abawala abagenda okuba mu video ya Neera. Ngendo owulira ng'omukulu aŋŋamba kuba yali ampaddeyo emitwalo aga asatu. Radio. Tukola video munakuloza abaana basetting abawala abalungi abeeru tujja londa mugwe newoleetanga basatu tujja londa kanaaba mu luyimba. Kati mba ndi awo
sina ntandisa okuba obusimu nkuba obusimu kubanga abawala abalungi baalimu tubamanyi connection zaabwe nga kubanga gwe nasooka okukubira nga nze fishi nafumbirwa byo sikyabisobola nenkubira omulala nangamba nze wendi nga nsindikira ebifaananyi era n'omu ebifaananyi birinamu uma obujulizi nenkubira n'omulala kubanga njagala tuukiriza jeno waaba agambye abayogedde toleeta buwala bubiri kati neŋŋamba wenfuna y'abawala babiri nga beeru nenfuna ne black beauty omu kati mba ndi awo nga bula wiikyemu nga ŋŋamba afish bireke twafunye omuki omuwala omutuufu koze era ffe tugenda na shootinga gwoliwa nze badde nkyali eno saidi z'emukono ffe tugenda shootinga twafunye omuka nemuga kati ate bano bewakozi nabadde mpaddeko baleke kumbe saawaddeyo oyimuyiya baleke kumbe bano omukulu yazze ne yeetondera munne ne beegatta oyimuyiya oba oli mukumpanya kati nze waŋŋamba nti baleke bali abawala bagenda okuba mu vidiyo naye wali tonnaba waki wamugamba amazima nti badde sinnabawo siya obadde ki birefu bitemboozi kati era we yagamba baleke nentumizaawo ebyokulya mu bwangungu n'ebiddako era gamba yekibadde kireero antesitinga era nange namugamba ku ssimu mbadde mbawaddeko kumenza abawala nabagambye mujje munsange makinde ku KFC wali nga abawala bamanyi olunaku n'essaawa munange olwaŋŋamba ti atufunye atoleeta abantu tobasumbwa nemoyo era nange namuddamu koodi nti owaaye nabawaddeko tibaleke baveeko tufunye omuntu omuki omutuufu kumbe wizo n'omukyala we yali naye naki tukikole neera bayogedde ekiro byakyukiddewo omukulu nakwata amasimu natandika okukyusa omanyi ye yali agala ebintu nga biri straight vidiyo ng'efuluma ngenda okulaba wizo yalimu n'omukyalo omulungi omweru ennyo era awo endongo neddamu nekola ki nevuga netugenda ne ku lizooti twappa lizooti eyo katono tutema omuntu awo neŋŋamba ndowooza kiteredde kati mba ndi awo nankubira akasimu naŋŋamba oli ready okuba mu Angel Music ani moze nemugamba Angel yeriwo ate nanga goli ready naga Angel tugenda ekibiina tulina ekibiina kibayita Angel Music era tandika onoonya abaana abalungi abayimba obulungi tubateeke muki Angel Music omuntu gwe natuukirako era yali akkiriza sewa nga ntandika sewa nono tulina Angel Music bagenda kuwandiikira ennyimba wandike Angel Music ya mukulu Moses Radio sewa nga mugamba oli ready nga sewa ngamba kasita mungamba mumbulire time nze ngenda kujja tutandikirewo ne magazine moyali magazine ki magazine ebya ku Good Drive magazine nze omusajja we yantuma nasookera ku sewa wemba ku sewa kati nembuuzaako Diamond Oscar oli ready okudda mu Angel Music kati nga ne Diamond takola ki tabitegeera nangamba Angel Music yaliwa nimugane muze tukozeewo akakundi Angel Music nga ye omukulu kyaliwo agenda sooka asooka ayimiriza okuyimba kwe awandiikire baana kikyali ekirooto kye ye kabejja ye muwandiisi yapushinga abaana nga ne paperwork yamala dozikola buli mwana akkiriza naye nga tugenda teekawo nga tugenda teekawo nga tugiyite nga talent search kati ng'ojja ayimba wakkiriza n'awulira nga ddala okulimu egundi yali ayagala abayimbi mukaaga ng'era ogwo omulimu ng'olimu ng'era abaana njagala tubanoonya
Mukama Katonda awo namujjulula. Yamujjulula ali mugundi kawefe bakola Angel Music. Angel Music era nina n'obusente bwe ninagira ngamba gendako Kawempe. Abaana be Kawempe nga buli nnoonya buli ewali omwana alina talent. Nangendako mundo Kawempe yo tuke Kawempe no manya kati ne Kawempe twali tuzjeyo gwe bayita Gasia nga Gasia najja ne mugamba Gasia akuba atambula rapa wakabina nga namuwuliramu n'awandiika yenga lyo mugamba yawandiika tomanyi nti Gasia yaddamu engoma ya Chameleone Mama Mia tukikuba twabana be Kawempe kati nangamba noyo mulete tujja kuba engeri gye tumukola ki gye tumutambuza kati nga yagala buli yangamba yagala rapa ayimba soft music bana abayimba bawomereza simanyi ayagalayo n'abakuba reggae ne ba dancehall kwegamba nga woba oyise group yo Angel Music oba ogenda funa package yonna. Omukulu abawandiika bwe mudda ku Good Life oluge ompulufufu mu Angel Music twasasanya mu Good Life omwo tebadunyumyangamu. Omukulu yangamede teyaba okuyitira wizono bimugwe matu n'abala abamwetorodde oba kyali nga kyama. Kati wemba nyingidde Good Life n'entula waliwo yali atula. N'atugamba buli omu ayagala kunywa kinga mutuddaako. Buli omu nga akola ki alusinga buli kyanywa amanyi nti fishi wakirako omugundi sami wagundi omugundi wagundi omugenda okutuukawo nga kiriya webiri mukwata bukwasi era osobola olaba nti zino bbiri zange ziri bbiri zoli ziri bbiri namutuula era naye nga wotuuka mu Good Life omanyirawo radio yatuula ebweru ng'olusuubizo tosobola mulabako bweru ng'abeera naggamba buzu nga yeebeerera mu bibye endongo wetu era Kyaga yalwana nnyo ebiseera yalwananga nnyo ono akutta emirimu oli ali bibye n'oli ali bibye era yalwana nnyo omusajja oyo mumulaba oyo omusajja oyo yalwana nnyo okulaba ng'emirimu gibaawo nga oluva ku stage olaba mubala ku stage bayimba naye ng'oluva ku stage wetu buli omu eggaali buli omu aba n'eggaali yasyo muze ng'alina kyali bamuyita giribo kati ali nnyo mu bya kickboxing naye omusajja osenga oli munoonyaako ani ali kuwa ennamba ya giribo oba aturaba ajja kuinboxinga giribo oyo yalwananga nnyo olumala mmotoka nga noono agenda bibye tugendeko wano waliwo show gye nalabakokko yali Comedy Store radio yagikuba ogu wizo oba yajja luvannyuma oba teyajjirako ddala naga nti wadde bajja wizo n'afunamu obugundi obukosofukosofu olwo twatandika dda omanyi ogenda okwejja nga wejja ku muntu mpola booti aweetamu omuntu nomejjako mpola ojjako mpola bwekyali tyasi tukabusitusaragama ankutadde yamweyambula mpola ale radio yafaali n'obusungu radio yafaali n'obusungu nga musungu wavu nnyo ng'ensi emutamye tayagala nga yakoowa kati nga kino kyayagala kyeyali aleese nga kyayagala okussaako ebirowoozo omuntu weyafiira ng'agamba nti okuyimba kansooke nkukole ki nkuveeko mpandiikira abaana Moses ojo we yafiira nga yeewera kuva ku kuyimba kuwandiikira abaana kuwandiikira ba Angel ozalaki yabayita ba Angel Music malayika eze agera zuwe kubanga peni weeri sikyali kisinza okumutamya nnyo music wizo okunene nga yako balina wakati waabwe ne wizo oba byali bingi teyali bingi nze ndaba ekyasinga omuluma kyekyo okusala mu kifaananyi kiringa gamenta nozu ng'olina mukyalawo mweyagala nnyo oba najjamu olubuto lwo
ng'ate mweyagala nnyo. Obadde onjako kawuka obadde onkuba? Mbadde nkujjako kawuka. Olubadde lw'amaanyi. Tulubadde lw'amaanyi awo. Ekitegeeza omuntu asobola okukola ekintu ng'asaagirira nekiruma omuntu paka kusaanyaawo. Ndowooza okitegedde. Kaaliya kati kanga nkubuleko wekyaluma mozeka nange kyannumako naleetako oluyimba lwange wakamba tabbire mukazi wange naŋŋamba otegeera bulungi biki ebyo byoyimba biki byoyimbye abantu bayimba nangereza bazizi bayimba bajaluna bayimba ng'ozyoyimba musimanyi yakwata ente namukyawa netamanyi lwaki namukyawa luyimba nanti olwakuba mbwe nti nze nennoba yego aleka munju ate kasita yajerega ekintu kyenkoze eki kyenkoze mu bugubi bwange kyogulidde abantu waragi baproducinge ekyebiri kyo kigenze nanti oluyimba lwakubawe luti nenfuna kuba yiganga bebasooka okumpa kakadde nanoberawo nenga sigenda leetanga sente zange ku kintu kyazalawo oba iti yakuwaga fishi wabawo omuntu ng'atereka ekintu kye ku muki Tabula ate omuyibitagala mugambira ku music we okitegeera mu ngeri emumalamu amaanyi okitegedde kuba bataddemu nnyo kati omusajja wange ndowooza yatunuuliranga ekifaananyi kyawo nga buli ssaawa akibangana ebifaananyi kati weyalaba ndowooza ngo nakikozebwa ndowooza yatereka obusungu okitegeera ku mutima kubanga tewayita bbanga enjo zitandika okujja gasituula n'agamba kati ekintwala mu maaso kanze nze mwennyini kanneetwale mu maaso peeni njirina kampite bakyali bange batandika onoonya ekintu ekituufu kwayinza okuba yeebuuza ndowooza yagenda yakubamu akafaananyi aga muntu ono waatemedde ekifaananyi ekitoogera tetulina gye tugenda mu maaso katuuse wano ekyo kiralamu abantu batereka obusungu era wizo simunenya kunvuma mbu mpunye enkwawa nze nalagira ddala ku mutima nti beera nnyo ku saidi yaani ya rediyo era n'omuntu omusajja eyanjagala ennyo mu Good Life Alan wadde Jeff yali tayogera nnyo naye ng'amakinga sure mubawadde sente zaabwe bagenzi bali comfortable bazze buli omu azzeeyo waka bulungi nga Jeff ayogera bwogezi mumuwe gundi amaze omulimu gwe era nze Good Life sirinayo olunaku lwe mmanjaayo ati ffe twatukozeko shona esala buuza muzeeyi kafeero yabakolamu ssente tebakolangako shona esala gwe ginoonyeeko iwa oba twakolanga ni ku mmande kati ng'oyinza kuŋŋamba tetufunye kwa Good Life nga mu January basobola okuba nga balina booking okutuuka mu Gw'omusanvu Friday Saturday Sunday abasajja bakuba endongo Good Life kyenjimanyiiko abasajja bayimba abo ekifaananyi kino tebyali byakulwana tebyali byakwebuuza bagenda mu studio baveeyo olina omu n'asooka munne ku Good Life kyekyali Casablanca awo gwe bagamba kyekyaliyo ojja kibuuza Chaga yali nabo Chaga yali nabo mpozi ne Same ku kubanga kukasa nze we twamala okukola ntujja kukasa nga nina emaali yange nga nina kuweta mbuwesi kati nenzira ku Casablanca waliyo nati webamalanga okukola nga nga bagenda Casablanca kati nga olaba edda kamiliyoni nga niwaba avaawa ayingira njenwa ye kamiri nga niwaba kamiliyoni niwoba omunoonya otya olina musanga mwanjenwa kati gibayita gavana nga buli muyimbi alina akafo ke kakola ki keyewulira yewa kati ewa kamiri wali anjenwa na Good Life Casablanca oba ekyaliwo akaweeri sigenda nnyo mabaala kakati okumanya Good Life yali y'amaanyi
twayingirako omusiriki ogimanyi nga DJ Shiru yakuba kunyumiza no Good Life nga Jeff ye manager Shiru nga yakuba funawulira nga Shiru takuba nyimba z'abatabani be ayitawo ku gundi nga takuba nyimba z'abatabani be n'agamba Shiru ono tumukoze tutya Shiru nga ye wamanyi DJ wabatayisiza mu luyimba kiba kifu ya Shiru nga Shiru ayina ekipande ekinene awo ng'oyingira ki oyingira siriki fite twayomba nga tufuna lukwe ng'ekifaananyi tukibbayo ekinene ekyo bwekiti ekya DJ Shiru kuli kwavimbidde suuba kivuga bakireeta emakinde ku kitebe ebaayo omwamukubira essimu naga ketukutte ekifaananyi kyo tugenda olulalugaggwe Shiru yatandika okuba ennyimba za Good Life bamukubisa buhongo nakikimayo oba teyakimayo ng'okyo ono nayo kyayo ne bakitimba ewaabwe nakati weekiri anga tukyali eri waggulu nga tetunnazimba eno wansi Shiru yakuba ennyimba za Good Life ne muga taata osabula ompulidde esabula nenga bamukubisa buhongo kiswa Shiru ne kusayalira ennyumba oluyimba lwa Good Life lonna ne werujja nga bagambe lwali lwedda alusimulirawo kifaananyi oba bamuloga ajasi bamukanga bukanzi omanyi ne Shiru si mwangu ssebo fish tumalirize tumaliriza tutya okumaliriza nange maliriza nnyo omaliriza nnyo banyabo ne bassebo olunaku lwa Moze Radio tulina omujjukira balumanyi olunaku lwe yafa tulina ogenda Kaga Kaga banaye mwenna tuno tuwage nnyo nkangambeko banaye ne Big Papa banaye tumuwagire katikati ekya Big Papa kikole nga kiri special bati ye mugole aliwo bannange mbasaba Chaga the teacher kikulu mu butuufu osobola bikyusakyusa ng'ebyenjagala Chaga the teacher tumuwagire katikati sigwe guno gujja kyozega buzezi agenda balaga kye bayita waaka naye bannange akulu music industry ya wano agikwati tugende katikati kulwa music industry ya wano bana tuwagire Chaga yaga ne wizo akayewera butagenda yo na wizo tachitukola wizo kasita kamiri ajja kujja ne palaso Chaga mukwano gw'abandi ogera uli abasajja abali awe mabeganga bali mukuvuvu but enwetigani bali abo Jamalu timba akati ne bati abakazi bakumala munno balumalirize mulyoko gwe jangu nyabo amauno mu Bugambe gwe mugaga okukyala fish orabi no fish nenkoye kutunuliranga abakazi bokyo n'ogwamu nga tukola kyegwe nyenga ngambi tunulayo ati obudda nkulaba otunudde nsembadde mukalango kasipati mu n'abali kamera wadde bakulaba nga otunuddeyo fish ambadde tunya Chaga emmeme etategeere mbadde tunulya Chaga yange bayinza ogitwala omanyi tegulike ya iPhone wadde ku Chaga oba tumaliriza bannange tulumbe katikati tuwage Chaga yaga mwenna abayimbi bannakatemba tubeeyo era nsaba nnyo n'omuzimu gwa radio gubeeraawo nga gumubaaki ate enkuba tetwagala etonnyo tesobola twagala abasajja balabe music we yatandikira kuba oyo entandikwa ya buli kimu nno Chaga okimanyi Chaga ate yalibadde ng'alinga radio anduwizo ng'ali Chameleone ne Chaga zayeko emabega olaba abasajja ab'endongo abasajja wa ddembe Chaga yanjigako ng'atakokoze ki nana Chaga embozi ejja kuba ndala Chaga yanjigga amukwanira mukazi we yampa oluyimba nduddemu netuddamu neziza Bafana kati ku video nirikako once upon a time in your island video yali ya offer kati Chaga agamba njagalo gye kakatu ako koka once upon a time in your island Chaga yagayo presents ngene okuddayo wa producer director ngamba nyade sina space ebintu nembiyiwa
either video njita oba enkolagana yange ne Kyaga njita. Video alina jitta busi. Video alina jitta. Najita. Sajita. Najita. Kyaga yanoonya. Yakuba. Kyaga yanoonya. Yakuba kyembuuza. Wasoloozayo? Kwe natandikira okusolooza ku luyimba olwo. Teyakunoonya, just yakangamu bukanzi. Yanoonya ebiri serious paka ku Dembe FM bandi kumpewo. Bamukubira. Kyaga neegaana simulabanga kosi. Kalako okwegaana yakataka akakodyo k'okwegaana kakodyo ka good life. Namuli beegaanyi. Twegaanira ddala. Yakayo mara nga katerabira nti gakyali dogo ate yanjagayo nampayo kolabo kakyomusajja bamugamba ate kolabo mwagikola mutya Kyaga ne gomusuna naye tugende tuwagira Kyaga kyetulina okukolera Kyaga. Kino kyekintu kyekisinga ebbanga lyonna okwebaza Kyaga naye agambe industry ngibaddemu eyayenze Kyaga the teacher kitulina omukola. Sigenda mbivulu ne ticket ngira gula ticket yes 5 tetujja genda fenna. Nsijja kugenda nenjagula ticket 5 azirete nze zingule zengende kakati kati ateze nno kugendayo nga nane security mulinde mwafuta pate wa Kyaga tulina omukolera afuta pate wabula twali gitegese wa olinamu ku sente good drive otegeera bulungi tekiki sebo wali ewantu Kyaga alinawo ettafaali nedda twatunda n'ensi yange mweraba.